Nkwanirizaako gwe mukwano gwange gwe eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kutegeeza nti nno okolera ddala kyamaanyi nnyo, okola kyansusso okubeera ku mayengo ga Yugi Updates TV. Muganda wange, aba MPs okuva mu Parliament baanirizza abeekalakaasi mu Parliament wiiki ejja basobole okuba nga beekalakaasa olw'obuli bw'enguzi n'obukenezi obususse mu Parliament y'eggwanga Uganda. Muganda wange, ababaka nga bakuliddwamu Ssekikubo bavuddeyo ne bagamba nti nno abeekalakaasi tubasaba mujje wiiki ejja tusobole okuba nga twekalakaasa mu Parliament olw'enguzi efumbekedde eggwanga lino. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nkutegeeza nti no twelabira kusubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga gw'ate nakusubscribinga, sharinga. Mukwano gwange naggambye nti eno yokka ye channel esobola okukola follow up ku bye tuba tubaweereza n'ebikolako follow up ne musobola okuba nga mumanya ensonga nga we zigenda ng'enkomekerero yaazo. Gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati nno ekibinja ky'aba MPs aba Member of Parliament bataddewo support nga bapulaninga okuba nti beekalakaasa olw'obuli bw'enguzi. Basabye abeekalakaasi bajje next week mu Parliament, mu kizimbe kya Parliament ku Parliamentary Building, basobole okuba nga bateekawo okwekalakaasa, basobole okuba nga bateekawo obutali bumativu n'ensonga ezigenda mu maaso mu Parliament y'eggwanga Uganda. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Eno nno bagiyise the Stop Corruption March mu Parliament. Engenda kutandikawo mu July 23, 2024. July 23, 2024. Aba MPs bakulembeddwamu bakuliddwamu Honorable Ssekikubo abagenda okuba nga bateekawo embeera ey'okwekalakaasa mu Parliament y'eggwanga. Gwe muganda wange gwe ali eyo ampuliriza. Bano nno beekaleginze abantu mu public ne bagamba nti nno bannange mujje muteekinge paati mu kumaakinga kuno nga tugenda ku Parliament, naye mukakase nti nno okwekalakaasa kuno mwe muba mujja kwa mirembe, kwa peacefully. Bagamba tugenda baaniriza wano ku gate, era emiryango gya gate gijja kuba miggule essaawa zonna. Twagala mujje mu kizimbe mutambulemu mu nsonda, kyonna ekizimbe mukitambule. Musobola n'okgendako ku kantiini ne mufunayo ku byokulya, ne mufunayo ku mmere, ngene mutambulatambula, ngene mukole okwekalakaasa okw'eddembe. Gwe muganda wange, bino nno biva Honorable Ssekikubo yabyogera. N'agamba nti nno we twali tujjukira nnyo wano mu press conference ku Lwokuna, n'abagamba nti nno mu making sure nti mwekalakaasiza mirembe, temujja na mmundu, temujja na mayinja, temujja wadde ne kapeeni, naye kisingako mujje na buzzi, musituke nga mmwe, mujje tutambule mu kizimbe kino ekya Parliament tusobole okuba nga twekalakaasa nga tusindika message yaffe ey'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu Parliament y'eggwanga Uganda. Ba MPs bano bawooninze ne Speaker wa Parliament Anita Among, Honorable Anita Among, ne bagamba nno tagezaako okuba nga abulokinga abeekalakaasi bano. N'agamba nti no tagezaako yadde kubanga ekibinja ekirala eky'abeekalakaasi bajja kujja ate basitoominge busitoominzi Parliamentary Building. Gwe mukwano gwange ali eyo. Honorable Ssekikubo yakoze okutiisatiisa. N'agamba nti nno mu July nga 12 dozens abeekalakaasi bakkirizibwa ne bayingira Parliament. Poliisi ye yabakkiriza. N'agamba nti nno bano beekalakaasa ng'era bakulemberwamu Honorable Ssekikubo. Era ono gwe balumiriko ennyo okuba nga ali representative, yabapresentinga okuba nga oba yabagayidinga okuba nga batambulira
mu kkubo ery'okwekalakaasa. Kitegeeza okwekalakaasa kuno kukuliddwamu Honorable Ssekikubo ogwo muganda wange ali eyo. Guruupu eno eyakalakaasa nga ennaku z'omwezi 12 yakulemberwamu ne Yiga Kisa kya Mukama Wamala. Ono nno nga ye recent appointed Deputy Resident District Commissioner RDC. Ono yali RDC of Gomba District. Bamujjukira okuba nga yakola ka video akashookinga ennyo, era mu ka video kano kigambibwa nti nno yeeyambula mu kwekalakaasa okwo n'asigala bwereere, n'asigala bute, n'asooka atunuuliza abantu amataffaali gwe muganda wange ali eyo. Kino nno yakikola ng'akiteeka eri ba opposition leader gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Ati so era mu ngeri y'emu bategeseewo okwekalakaasa basobole okuba nga bagenda ku State House baddemu beekalakaase mbu mu ngeri ey'eddembe nga bwe batambulatambula ekizimbe. Simanyi oba ekyo kirina we kinaayigula ettama ku muli w'enguzi ne kimuleetera okuba nga agenda ku stoppinga ekyo ekikolwa gwe muganda wange ali eyo. N'agamba nti nno ku press conference Honorable Ssekikubo yagambye nti abantu ng'abo bajja kuba nga bakkirizibwa mu Parliament. Ne bagamba buli omu wa ddembe okujja mu Parliament oyo yenna ayagala okuba nga ajja okweyunga mu kwekalakaasa kuno gwe mukwano gwange ali eyo. N'agamba Speaker Anita Among alina okukkiriza Bannayuganda balage obutali bumativu n'obuli bw'enguzi obuli mu Parliament, naddala nti nno nga already bamaze okukkiriza ebintu bingi ebikwekeddwa ebitalina mutwe na magulu. Oba okitegeera ebikwekeddwa abantu bye batamanyi. Kisa kya Mukama bw'atyo waagambye. Yagamba agenda kukuliramu abeekalakaasi mu Parliament Ssekikubo nga naye waatyo omuganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Agente guruupu eno egenda kujja mu House, Parliamentary House. Bagendeko ku floor ey'okutaano ewatuula Speaker Anita Among. Ekitabangawo bukyanga okwekalakaasa kuno kuteekebwawo. Bw'atyo Ssekikubo yagambye nti bajja kugendako ne ku floor ey'okutaano ewatuula Nnaabakyala Anita Among, Speaker wa Parliament wa Uganda. Basooke batuukeyoko bawubeyo olulu lw'ekigere baveeyo bagendeko ku kalantiini bafuneyo ku byokulya bakomewo beetooloolemu olwo babe nga bamaliriza okwekalakaasa gwe mukwano gwange ali eyo. So yenna yandyetaaze okugenda mu demonstration eno okuprotestinga mu bitagenda bulungi mu Parliament y'eggwanga. Ssekikubo akugambye nti nno kera bukeezi ennaku z'omwezi azikuwadde wiiki ejja we bagenda okuba nga bayingira Parliament y'eggwanga Uganda.